era nze nkwagala nnyo. Nze. You fire back. Nze I fire back. Fire back. Bw'ogeza okutuyogeza kutu. Bw'ogeza ennyuma naawe kunamu ofuwe. Weba wemulanga tuwemula. Naawe wemula. Tubakube tubateeke ku ttaka. We don't have an apology to anybody. Teri kwetonda nabagamba dda. As long as you are on knowledge. Zembamba bubulira. Nti Naabagereka n'awandiika mu kitabo kye nti Kabaka yazadde Abalongo. Kabaka yabassa Abalongo. Mu Buganda, if you dolistic Buganda, they are rollers. Waliwo Nabikande. Nabikande ye nurse. The chief nurse of Buganda is called Nabikande. Nabikande yali Ruddawa. 2. Ani akola Abalongo. Mugema mu Buganda, ow'ekika ky'Enkima. Kabaka tatta Mugema. Why? When in the old days before the 1900 agreement, when the Kabaka died without a will, Mugema would announce. Chobola teri Kabaka wa Nkima okujja ko Mutebe. Ssaabasajja Kabaka Mutebe w'Enkima. Kakati nze ng'omuli ya siasa yasoma amazzi. Ombuli ya full figure yasoma amazzi. Ninkali kyatagimanyi. Avuma nedda. Nabaga Nadduli Kibaale ye mutaka awozesa Kabaka ne bakazibe namukuba embooko. Kabaka akuba embooko. Kati ombuli ya siasa yasoma amazzi. Tulise to siasa yasoma amazzi. Omuyibo embogerako bafuna kamukolere yako. Kati siasa yasoma amazzi mukolere ki? Oli mukungu wa Kabaka gwe mbwagwe. Mazigwe siasa. Mbwagwe. We are talking about the issues. Those of us. Ababimanyi. Fwe bwe tuba tutudde gwe mazigwe otuleeta mmere na soda. Namwe bayifu tulimu. In the intellectual stuff no Muganda who can say ntibyogera bifu. Era tewaliyo intellectual Muganda. Awakana awakwanukula. Bonna bakwanukula basiru. That is true. There is no an intellectual Muganda Mugema who responds to Nkima. Mugema ne Kabaka bw'aba agenda okuwasa. Mugema ya mupima. Tatu omuzukulu. Mugema plays a role. When the Kabaka kills Mugema, he is killed. Kabaka watia Mugema bamuttira. Kakati siasa yasoma amazzi. Mugambe siasa wasoma amazzi. Fwe bwe tuba twogera abasoma boku gwe yasoma amazzi sirika. Siasa wasoma kyaddanga ku Simba nekigamba saba Museveni omusajja mugobe ngabenda guli mazi era bwe nafayitu wafuna mulimo. You were failure in life. Siasa you were failure. Sina kuiza mwana wange kuwasa wamu. You were failure mwine ebyewa mu ebyobusiru. You see failures omanyi munnamawulire failure. Yali mu ensi. Awuli anye nnugu kwa namawulire abalala. Tekina gwe siasa uli amaze ku machana ki. Tadanga mukuneregamu. Siasa gwiki eyazanya katemba ku bwa president nawe yogera mbana. Yes mba. Ali kusolo kyayogera gwe toyina. You cannot inside a storm in a keep muchagala chinjogerako bachiwesene goli musiru. Even the cosmetics help beautiful ladies. Golimbwa. Siasa olimbwa. Tuyina magezi mutwe. Lekafu abayivu. Wawandika ki. Omuzanyi gwa wandika kutunda. Ani akumanyi gwembwa gwe. So when you see the problem with Uganda, the intellectuals fear to stand up against the idiots. Abagezi batya bali no. Kubanga abasiru bangi. Abasiru bajja kudda babavume. Me to fear an idiot. You ask an informed Muganda the role of Nadduli Kibaale, the role of Nabikande. Abalongo ba Kabaka ani abakolako. Kubanga Naabagereka is fighting between modernity and feudalism. Baba Gereka Kabaka abassa Abalongo. In fact, kankubuli oyo siasa amazaga ali ku machana agali olweggwe. An idiot. Let me tell you. Kabaka teri Saabataka. The first Kabaka to be called the Saabataka yali Mutesa olubereberye. Why? Mutesa wanted to close all the avenues. Saabataka yabanga mulundi ga wabataka nakyo nakitwala. Kakati oyo ali amazi. Oyo siasa ali amazi. Failure. Siasa you were failure. Toyina mizanyo. Toyina kyoyina. Bagoba kusimba ng'olimba Babirango. Nawe nerege. Ogenda kusolo kusimba Babirango. Nga Babirango. Nakyo kiri awo. Mwesi yaso musajja omukulu obubbe bwa mulemera. Mbwe yali akoze ki?
Ani amumanyi, I've written over 100 books. Ani akumanyi kasajja gwe okwedda ku soloti. Nakaliyo katakaka mbwe kwogera kunze kafunyi olimbwa. Golimbwa gwe kasajja gwe siasa. Tonerega mwama above you 100 times. Wali okoze ekigwe mbwa gwe. Wali okoze eki. Wali badeko public relations. Tobera akakona public relations manager wa Sabo. But I worked as a public relations officer. Handling Museveni's affairs for unprecedented. Whatever akakona public relations officer wakayuka city council. Now onerege. When I'm talking about real issues, that's why until Saddam Yampisi the PP budget of the PPP hosted a delegation from South Africa. I was invited to address that delegation on the history of Uganda. I'm an expert on the history of Uganda. yazanye mizanyo ja siri ate simu yabatta bonna ne siyasa Senkubuge anti onali important banne bonna bazanye omusanyo kwa sirimu yaliwo siyasa Senkubuge tayimba siyasa is an important man kuba banne bezanya nabo omusanyo kwa sirimu bonna baafu wali okoze ekigwe to compare me to I worked as Museveni's public relation officer for 14 years. Nobody has handled it. A president, I said a president. Naje baka nerega munku be siyasa nja kuandika kakata don't answer me. I'm going to write a book about you. Nku be byonna byo bi but better if you nanji baleo. When we are talking as intellectuals, I'm talking to these Mengo people. And the Mengo people don't allow to expose the Kabaka in that condition. Era batu batu soma mawuli batu gamba. Waliwo n'ekifaananyi ekyota kubanga omuntu mulwadde. Abalwadde twakuba bifaananyi. Ali ku chupa Segirinyi. Segirinyi nti ali ku chupa. This idiot in Bukedi doesn't know. If you expose Segirinyi, you are doing two things. One, Segirinyi by'omuteekako abasawo babimanyi. Tibibi akatemba. Two, what if Segirinyi has killed the following morning? You have already inoculated the population in Segirinyi muyi. Kakati ojo siyasa teyasoma ebyo gwe kasajja gwe siyasa tomanyira gwe kyosobola okukola ewange kukwata toilet paper n'onkuta mu nnyuma omulimu gwenkuwa ewange gwe siyasa nze omulimu gwenkuwa ewange gwe siyasa kukunama n'onkuta mu nnyuma ate wange okolayo ono akandolinga ki ewange Mirundi media consultant nkweyo omulimu ki kakati awo nga tovuddeo waliwo ebbaluwa nedda abasajja bano beetaaga okuvuma. Nze nangera mbavuma kubanga tebategeera bulungi. If you don't handle these idiots, balowooza they ride on your back. They don't talk about what you are saying and they want to intimidate others. No, the problem, they don't discuss what you have said. No. Bo bajja ne baagala batiise. Iranza, I like you for this. Stand up against the idiots. Nze sibitiisibwa. Nze tebasobola kuntiisa. Idiots. Nze nali emakerere nasoma kati abatasoma bambulire kyokola. Exactly, that's what I'm telling you. Nze kyekyo kyokka ekinwanisa ne bana abasiru. To idiots, the illiterate. Kayimba nasomera. Why did I go to school? Kyekyo kyokka ekizibu ekiri. An intellectual is answered by an intellectual. True. Nti omusajja yasoma public relations nga kitemwesi musuubire. Ave agambe. What Mirundi is saying is wrong. Ngali muri kudala limu iyo tuli kudali nebitabo mubiina iyo kabaka gwe balaga mu kifaananyi ekyo ngalabika bwatyo. Why don't you go and talk to these gundi Bwino people nabagereka soma public relations? If you have a public relations officer, you go and talk to these people. Tikabaka talagibwa mu kifaananyi ekyo. No, except when you are preparing the public for bad news. If Segirinyi today dies, why? You have already prepared the country in many cases. Nebi furniture to be taken. For what to call amawulire abasoma atalinga siyasa yasoma amazi siyasa wasoma amazi tomanyira kasajja gwe nja kubakwandika kona ekitabo siyasa yasoma amazi. That's why okuledi eno bakagoba kusimba kati gwe naawe nze walionda bikondi nze bansasula busozi naye siyasa wasoma amazi. Era amazi gakubanyabanya kasajja gwe wasoma mazi siyasa wasoma mazi kino kigundi kifulufiga sindi kijiga yesoma luddawo nti academicians student on tetera ne figa
ono ye yasoma masters mu mazi kyobula batalina kyakola. Let me tell you, in many cases, public relation, olaba Prime Minister wa Bungereza Robinson yakola kabaga bubaga mu COVID bamujja. This is why I'm telling you, despite of the fact that COVID yagwawo, Museveni uses a mask. Why? If Museveni contracts COVID, he loses the moral authority to tell others. Era nabaga nti Robinson bajja kumujjewa bamutwale mu ddwaliro. Tasobola kulwalira wuwe. Bagenda mutwala mu ddwaliro. To give credit, if Robinson can recover COVID ngali wuwe, then what would the people go for hospitals? Kakati oyo siyasa yasoma amazi. Ebyo tabimanyi. Bitulekede. Gwe kasajja gwe wasoma amazi. Kati kalowooza mbukani right on gwe yasoma amazi njogera nawe. Gwe bagenda mu university wasoma amazi. Kyokola batoyina gyolaga, toyina gyolaga oli kasajja kaavu bikache kagenza kabye sente mugundi. I'm not your level. Siri level yo mu intellectualism. Kasajja gwe wali wasoma amazi. Fe twasoma bintu naye gwe wasoma amazi. I want somebody who did public relations. To your level, answering to what you are saying. That these photos of the Kabaka showing the Kabaka that she's almost dead are correct. Biteka mawulire. Tubiteka mu. Temuje kucheka bifana bya Kabaka mawulire. Abemengo bawulire. Any sensible person would go to that newspaper Bwino. Nimumwene senti. Nimuga tudamu kuteka mfana bya Kabaka gundi. Ngafana na bwati. Ni kano kasiyasa kasoma amazi tekabimanyi. Siyasa bitwasoma tewabisoma. Obwongo bwali tebusobola. Wali tosobola gwete wasoma byaffe bitwasoma. Wasoma amazi ngola kubona wasoma amazi. Bana goba ku solution okolayo. Wasoma amazi kasajja gwe. Siyasa wasoma amazi. Goba ku solution agenda kuddawa. Idiot nga afuna bakuuliriza. Neba namawulire abamu bwavu bwe nyabo. Kasoma amazi. Amene pokusaba bawulire n'okuba namawulire. You cannot read on me. Why? I have the following of the intellectual. Me when I'm talking about the things, I don't talk about the CSRs. I talk to be listened to by the intellectuals. Until look at the two scenarios. Chiganda divorced his wife. Yes, Chiganda divorced his wife. When we go divorces his wife, achachitaru kubanga wali dokita ataka akasajja kala bikakadia sin wa Pastor God. This man must be arrested and taken to Italy and the church closed. What is the difference? Divorce. Manjeri. Bawe ya mudukako. Si pastor. Why the difference was nti obusajja bwabukedde kyebwakola bujingo bwobwalaga nti oli omukazi wa Kiganda naye akasajja ako kakulira ne kabusenga n'abaana bamwe ne kasebbowa n'abaana bako bajja kuba n'abona ebikolimo sebbowa byoyina okubanga abantu n'oboonoona yeguli kabusenga tekiri kukulira okuleba kakulira kapatambula oyinza nti enfudu yeyimiridde stupidity. But the two divorce. If Bill Gates can divorce. Bill Gates olaba divorcing. No nganti musajja kuba wakubeka nga mugabanye. Wakutano. Nava mu kisooka nadda mu kyokutano. Nakiriza mu Africa yali se mukazi we. Bill Gates. You divorce. Bamugamba. Yes. Okiriza divorce. Ne mugabana se. Odda mu kyakutano nakiriza. Ngoba dosingo bugagga mu nsi yonna. South Africa would kill her. So pastors have divorced. Yes, Sebujingo yeka. Pastor Manjeri, yes. Pastor Chiganda. Yes. But wechituuse ku pastor Bujingo. Kubanga Bujingo yakulembera okusaba kwa Genomozi. Ka Genomozi. Kakati ekyo kikola mu solo tekimanyi. Tinze ne Bujingo tuli ba amaanyi nnyo. Era pastor Bujingo yanko. Enchanchi gobamu. Kasajja gwedde mu nerege mu kugobewo. Pastor Bujingo yanko. You were failure. Siyasa you were failure. Bujingo ekimulwanisisa kwe kulidinga. You were failure. Kwase failed everywhere. You were failure. Buli emirimu ebiri gye naakoze. You were failure kasajja gwe. Siyasa you were failure. You were failure. You were maggot. You only go for scavengers. You were scavenger toddamu kujogerako. Toddamu bwe tuba tutudde abagezi tonjogerako. Fulufika nga tutudde ne mukubadda ne mumalawo. Ne bwe galekana nga bagaba sente. Me
are only marked by intellectuals. You look at your neighbor. When your neighbor is marking exams, do you believe that all the teachers go? Itayo bamu. Somebody teacher anti amaking a you. Somebody teacher anti amaking. Never baba. Somebody I got a creative until I am getting a CSA and bois. CSA Limbua. Namazi, CSA Namazi. I don't engage you in an argument with the CSA, the full figure. These are given in money. The Kakata Akala Afume, and say Yakaninu Bujingo. The never jingle, the body is strong. Grimbo, but CSA and bois, yet to joke with your radio, solid, and bois. Siasa jamu go back solo. Mujako, Mbwa. Yumbwanji Jako. Amo, I have a stronger bond with Pastor Bujingo. If I don't help Bujingo, not Nemulaga about Pastor God. Badibaga, that man should be arrested with this Himalaya and taken to Kitari. Singing by Bayita Siasa. Singata ina mulimo. Singing boy no more. Singata gali manyiko. Singa solo tinote. Mbwe mfunyuku emisana n'ekyeggulo singa gwe mbwa gwe tonereeka mbwa gwe omanyi bagendera bagamba oba batuvuma ffe tetuvuma ho ndereeka mu nkuvume ne lwaki abasiru balowooza ati bowe bavuma ffe tulina bavuma tulina sirika ekintu ekisinga obusiru mu nsi mazi amazi ge gasinga naye bwagakubamu omugo gakusamukira bw'ogalinnyako oganuka muzeeyi mutuvume tubavume ekintu ekisinga obusiru ku nsi kuno mazi ekisinga obusiru Bia singo nkebuka nebo omukuba mu mukono yerwanako nakusamukira bomulinya mwanuka tumucho kutujo kubasajja mu imbwe obubwa liye mbwe obubwa naye eneregeko nakino ekikazi kino ekyo kineregemu ndako bwabalala bonna bafa tusika wa numba nkukube gwoyogeza nyuma oyogeza mumwa bobuna yogeza nyuma nga twogeza nyuma Bumunatandika okwogeza ennyuma naffe tujja kwogeza ennyuma naye baba kyayogeza mu naffe tujja kuba nammwe mujja bbano yes kuba this is an intellectual debate where I'm supported by the intellectuals. The Kabaka cannot be photographed. Let me tell you, bakuba story mu monitor kuba tebasoma Nickers found in the Minister oyo omukazi mukiibi yali minisita yafa yitongo yamukwata amawulire ne gakuba ti mu mmotoka yaani unfortunately mukiibi bamukwata naani n'omukyala yali mu mmotoka ye Nickers found in the minister's car nga kitegeeza ki kuba tebasoma story yalimu mu monitor story yalimu Nika basanze mu minister's car mu mmotoka ya minister bwe batusoma amawulire fa abagasoma atalinga kino kisiyasa feria lubale wewa muyakuli siyasa lubale wewa muyakuliko omanyo akakasajja gwete mukama Senkubuge kava mu family eyagundi Jole Joy family yaba Jole Joy kati Jole Joy yali abantu bali bamanyi nti Muganda nga yayita mutabani wa Kulubya era yikiwanuka Jole Joy kiwanuka gundi bwe yafa Kulubya yamulekere nti mune bategeera ndi musajja Tanzania Siyasa Senkubuge Batanzania basukuma si Baganda ayogere Jole Joy ayogeranga nyina nga ayagala Jole Joy ali mutani wa Kulubya kasajja gwe yogera mbwa gwe Jole Joy kiwanuka era yava anti kakasiyasa kakwanuka kiwanuka bamugamba mpe ekizimbe kyagenda kiremesa akawa sente eyombwa nja kuvuma oluvuma kasajja gwe nkwandikako n'ekitabo nyamaza leave me alone nja kukuba kasajja gwe kubenge nkusolti nkujjeko akakasajja kava mu Jole Joy kiwanuka Jole Joy kiwanuka uze Tanzania si mwana wa Kulubya tuvula kolege entwe mbako kakati era siyasa okumanya akasajja kutekalina magezi batabani ba Jole Joy kiwanuka bampe ekitabo nkiwandike jjajjabwe lwaki tebakikuwa gwe mbwa gwe nasoma lituli batabani ba Jole Joy basoma mazi gwe kasajja gwe wasoma mazi kakati era siyasa Senkubuge yasooka okusoma ekitabo nti Nabagereka yazadde abalongo wetutuulidde wano ebbaluwa evuddeyo ewa Kasujju Lubinga nga bagamba nti anti Nabagereka kabaka takola Nabagereka ayina ekizibu kyatamanyi yasoma public relations n'ebizibu by'Abaganda tabimanyi nti Abaganda balina loolo ku buli muntu yetta kakati at times kyovola Anglican Church efudde
wa ereje kabira wakazimba ne kaliya sen akakasajja amazi kakati kamukubuulira omulangira ono omuto Semakokero omulangira Semakokero bamutwala mu church endamirembe ne bamubatiza mama wewe yo embwa yo lacheka mujireko embwa etuyamba kakati oyo mama we yaliwo mama Semakokero iwo mulangira Semakokero teyaliyo omulabizi namubatiza those are contradictions in the Anglican church. Mama waliwo tebabatiza muntu nga mama utaliwa mutesa yatwala mukamulira official married in church na mutwala the Anglican church leaders not protest he went to court. That's the problem. Anglican church ekijisudde n'Obusiraamu contradictions. Bote baina principle. Tebalina principle. Tikino tetukikola abakatoliki bo bagiina zabaka wa sente mu Anglican church church house si yaabwe kasajja gwe nzikugwe enfana twedde mukumanyira kasajja gwe enze kweno enfana amazi twedde mukumanyira gwe siasa toyina magezi mutwe wasoma bifu lekafu abatabuku tuogere kaina masters mu byobusiru kasoma amazi kaina we kali gamba bakuwa omulimu. Why are not the public relations office of the Anglican church? Where you could see kasajja gwe embobubwa gwe kasajja gwe nkugoba mu solo tumurunaku lumu nyizo kagoba wengwe ningi kuba unegenda. But for me, because I know nti obwo busajja bubeerawo nga babuguze ne budda tebogera issues. Do you know that these people don't discuss issues? You say Nabikanda aliwe yamuzaliza Nabikandi chief finance wa Buganda. When the Kabaka produces treaties, emikolo rituals ziriwa. Zirirudewa. So don't accuse anybody who raises an issue. The Nabagereka, when she published a book, the book is intended to tell you, in fact, I'm worried. Nti ekitabo kino kikutegeeza nti Kabaka ali mu mbeera mbi. Write a book, Nabagereka bwe bamugamba nti yazadde omukyotala. Bwe yava e Bungereza era bakyogera wano Nabikanda yaganya okukomawo Nabagereka yazadde omukyotala yazadde muzungu ne babyogera. When Nabagereka arrived at the Entebbe International Airport omwana yamubikkula ne bamulaga ensi yonna Abalongo ngati yababikkula. So it's not we kitegeeza Kabaka Mamutabala bye bakola kati bye bibakuba. Before you write a book uti wina Abalongo baali baddeko ku mukolo mwali badde mwina omukolo gwe mukolawo ne babalaba bamenye sanga lya mbuzi. Nze namutuma sanga lya mbuzi wali sanga lya mbogo nedda sanga lya mbuzi ayambala empala ayambala ki abera ku tiktok iziye modo obe muganda woman gwe mulembe muze ayambala mpale sanga lya mbuzi kakati for us you are divided bobe bekubye bokka mwe kuba mweka fe tuliwo ku discussinga bye baleeta. Kabaka has twins in a feudalistic society, then people are asking did he perform the rituals? Ezabalongo Kubanga mu Buganda it is clearly stated every clan has a role which it performs in the Rubiri. Kakati govayo nga olya awandika Nabagereka bawandika nti Trazara Abalongo emyaka 10 kakati bana abakola emikolo gye nga babuuza. That's why the Baganda say obwavu obuli mu Buganda buvudde ku Kabaka gana mikolo. When Museveni went to the bush Abaganda bamugamba tukole emikolo Museveni yakkiriza naye n'Abaganda naye ebyemundu mu byendekere. I went with him agenda ne Museveni Southern Sudan. When the Sudanese, the Dinkas, want to prove that you are not the one who killed your husband or friend, you jump over a white cow. Museveni jumped over a white cow to prove to them. We went with a canopy. A canopy is a group of helicopters. We went with a canopy, flying over Juba to prove. Galangate yafa helicopter. Our helicopters are perfect because yenziku yembwa agamazite gachimanyi. This is what I'm telling you. Nze siswala mwabo basiasa basoma amazi ko jabije basoma. Nze nasoma ibintu ebiri practical mu public relations manager. When I decide to abuse, I abuse you. Kati kino kirekawa gwe Nabagereka wandise ekitabo. But each of the people who are charged with the responsibility of performing the rituals that never happened.
Muswati went in a hotel to eat food. It was a headline in Swaziland. If the king can go to a hotel to have food, famine. Waliwo omusajja yagenda in Nigeria ku lutalo e Biafra. Abasajja ne bamuhostinga ku gundi amasinya gabera mu papyrus bibanga biwukawuka gundi bwebiti. But they are given to a powerful person. Omuzungu yaddeyo n'awandika n'agamba I was fed on insects. Yenga takimanyi. Nali mu lutalo lw'e Rwanda. Bwe batugoba emisinde batuleeta amagye ga Lwanda gatuleeta emisinde ne tutuuka Rwamatungulu kuli ku board ne tugenda mu hotel Rwamatungulu hotel kioski bwe kati bwe batutunuulira ne bategeera nti these are important people ne batuleetera omutwe gw'embuzi baguyita mugusa n'obwoya bwagwo bwennyini nga kwebuli Rwanda Rwamatungulu kiri between Mbalalandi Kabale ku boda ya Uganda and Tanzania. Owa an indisciplined man ngako kasiasa imbovu yali tamanyi kalija. Are you ordered for walaji? You see when you drink walaji you don't vomit. Bona walaji to vomit to vomit. Omutwe nakulya akasajja kabuke kangabo bampadde nyama eseka kubanga omugusa bagufumba n'amannyo gaagwo gonna omugusa. But is given to highly respected people. Era bwe nabuli abakiga banganti aba basajja baba waddeji ekitibwa ky'amaanyi okuli omuki. This is what we are telling you. For us who did the public relations. Bwe tubagamba mutegeere siffe tubatuma. Kolabye mukola. Ifu n'abagereka had consulted omuntu alina amagezi mutu yali. Yani weto wandika kitabe ekyo. Yali muganyi nti abalongo okuboogerako mukoleyo omukolo. Akabukedde kakubeka sebone n'entwe yako kasebbowa. Nde kabaka abana barwani kasebbowa. Tuchite relationship. But you cannot come out from the air and you say that kabaka has twins. You are creating trouble for yourself. Kubanga mu culture y'Abaganda buli omu alina ekyakola ki. Kabaka yessa Abalongo. How can you ebyama bimeka byokuumye mu Buganda emyaka 10 twabazaala 210 ne tubakumba. Who can believe this? Maybe adopted. Baba bali adopted. Over surrogate mother. It could be a surrogate mother. Why? Because you have not prepared, inoculated the public. Kakati nzo yosiyasa atasome yasoma amazigi. Abalongo yasoma amazi. Tabimbulira. Abalongo bandisose kubajjayo ku mukolo Buganda nebalaba. Nebuuza nti ate bano. Bano kali chololozi. Nti ani kabaka nga yazadde abalongo ani abakolako emikolo. Kuba buli muntu yenna emikolo gya kabaka wajire bano kugundi nga bamutikkira. Every kirani in Buganda has a role mu lubiri nti mayega mugazi abomutima bagazi ab'ekinyomo kabaka bamujjako akaba kyobala kabaka kano kabakani ekinyomo nekirya bazika kabakani kabaka bigambo kabakani tibamanyi these are idiots. Siyasa yasoma mazi kati goba wasoma mazi nze sasoma mazi ge wasoma. I'm one of the prominent Ugandans and I'm one of the most listened to people and I'm one of the highly respected people because I did ngebera mu culture. Even my father cannot tell me when it comes to knowledge. When it comes to knowledge, let me give you an example. On knowledge. Gundi omusajja Galileo yagamba nti ensi yeetoloola. Paka omutwe nga papa yafugenzi. Galileo refused to recant. Yagamba my knowledge is that the world rotates. Papa nga yagambe teyeetoloola. Papa John Paul II apologized on behalf of the Catholic Church for killing Galileo because we all know the world rotates. Politics is for risk takers. Politics sabelanga wa risk taker. Nababulya wonti is a message ziriyo. A message za musenero. Nemba gandi musenero yakutte kidole. Abamerika bo bakufaako. NASA okuterekise ayiko wadira bya kabala sanga batutte mu NASA. Museveni was excited. Whoever talks about musenero kubanga ye Museveni yalowooza nti bamuteredde satellite mu bbanga.
aba Nigeria babatera satellite mu banga nebulirayo ne bagamuleta endala kakali ye Museveni bamulimba Amini yayina mpoma satellite yali asinga Museveni ate Amini omusiru yete bamubba ate Museveni yasoma Museveni yamubba kale ekizungirizo kyaffe kiri wa dole Musenero kye yateeka gulukinzo obutabaayo kigenda kuteka embeera y'obudde nabba bali mukwata abalidde muhoza ali mukwata Amini yayina satellite empoma Amini had enough satellite waliwo commercial satellites nenkesi they can take sasula rent nga bw'osasula rent nti BBC obaali ani ogiwulira ng'ogifunidde wano nga bw'olaba TV you have to pay endala bagisalako kakati Museveni yakwata kiddole n'alimba Museveni n'amugamba nti NASA ekitegeeza NASA ekikutera mu bbanga omanyi oba kyatukayo bati kyatukayo Museveni nakkiriza ne bagamba nti waliwo abasajja abagezi bagenda ewa Kabaka ne bamugamba nti tugenda kukolera olugoyi nga nga tewali alulaba Kabaka naked bebikola biki ha onyiridde very smart kumbe Kabaka ali bwerere ngali bwerere ninga ayogera nti ali bwe Musenero yalimba Museveni naye ffe tujja mukwata Museveni yayogera message ziri olunaku lumu Museveni ne baleeta kino ekikazi ekirina omutwe omunene ogulinga engoma Kabidex ono gwe bawa ssente okulima ne bamuwa n'ettaka where is the rat abo bonna bakwatibwa muhoza ajja bakwata ba masasi badduke batunde ebyabo that's why they fear muhoza nti ono musajja bamukutteko Museveni ekimubisiza siwa generation yaabwe Museveni yazaalibwa mu 1924 n'abamabaati nabo teyabakutte n'ebisiyaga yabyavoidinze yagambye is it nature or nurturing nature kitegeeza nti Katonda nga bwe yakutonda nurturing matanda yagereta study abasiyazi yabatidde ekisajja ekyo kyegunde kibasaalirwa kisiru abenaalemu bonna baganya okusula omugugu gwogwetike baganya oleta etteka ly'ebisiyaga opposition yalireeta into yakyo obusiru mama kyogereko wandisuubidde abeenaalemu be bandireese etteka ly'ebisiyaga ne bagaana bo basaalirwa atategere opposition yali ate president avayo n'agamba nti tusooke twetegereze n'entwe yakyo n'entwe kyagala ssente kyafudde oyo omusajja passport yajja kubeera nga muliza Saudi Arabia tayinza linnya mu America ate yakoledde balala bamwenda bafokisi bafunye ssente to fight nabagamba nti oyo Kazimba yayagala gavumenti emusasulire nti ekkanisa egitta teyina investment batunda ettaka lya Buganda lyonna ne ligwawo church house tebalina investment kakati bakwati nayagala nti ye yeekwase nti abazungu bamumye ssente gavumenti emusasulire ono w'ekirevu n'ekirevu ki talina ssente mu Saudi Arabia n'election z'obusiraamu gavumenti yazimu akomawo n'ekirevu ki why don't you accept toyina bantu surrender to the Kibuli faction gwe toyina bantu agende Kibuli balwana nani oyo omusajja yajjako mu State House n'agamba president n'ekirevu ki omanyi nti omusajja oyo agamba president nti twakutte ssente z'obusiraamu ntiseka mu kaluluko biliyoni 2 era abatukuba ab'ekibuli batukuba kuba ssente twaziggyewo ez'obusiraamu nze nambiri yatwetulako bwetuti Museveni agamba America give that mufti money nenga kwa account y'obusiraamu mubaje gwe n'ekirevu kyo kwaliko ssente omanyi Museveni yemubaje yalooza najja mu State House n'alaba president nga muliwo ne mama America namutunulako ne twiruma ku miwo bwetu namugabe toliyo mubaje n'ekirevu ki kyovula balwana n'ani ne basajja balaba nti ssente z'okutonda kw'obusiraamu kati kwatuusiibwa awo kulonda yazitutte n'edduka n'ekirevu kyabadde akomyewo kakati I will continue to tell you ti bano baffere mwe mbatyako ki let this idiot continue attacking me naye kyekikazi kincontinue bawandikako ekitabo abasajja bekyenzeeko envunywezi ezikiva mu kamwa muzeeyi era nze nkwagala nnyo Inze you fire back nze I fire back bw'ogeza okutuyogeza kutu bw'ogeza ennyuma naawe kunama ofuuwe we bawemula nga tuwemula nawe wemula tubakube tubateeke ku ttaka
We don't have an apology to anybody. Teri kwetonda nabagamba dda. As long as you are on knowledge, we cannot listen to idiots. Cannot threaten us. You know, an intellectual must depend on intellectualism. Not idiots. If what you are talking about is correct, scientific and proven, then you don't listen to idiots. You cannot listen to idiots. I can understand that those people, that they are laws, when you produce, toyogera ku ba Mirundi, oyogera ku Kabaka. Kabaka ina abantu be abakola emirimu egyo. If you don't society, if you own knowledge, you fight back. Like akuvuma muvume. Galileo accepted to be hanged. Akuemula muemule. Galileo ne papa ni asinga okumanyika. Me, I don't succumb to intimidation and pressure from illiterates. Abataso batabayiza kuteka kubonkenke. Nti omuzima amugenzi ya fala amye abaliri emmere yetu banabanga mungalu nti yasoma hayigini siriyawo. Nogano kunaba mungalu. Kakati emmere mulya nayo olumbe ndugaye wajja mukakubaka kuluka ekikaka fulumu. That's me. Okuba mukulu w'ekikeme. Bena amakanzu kagende. Wajja bakumulwadde gwe. Aganti munabe. Kakati ababyagala. Babibeeremu ebyekisiru byabwe. Kubanga a feudalistic society. Omuntu alowoleza mu feudalism okusoma kuba kwa mufa bwerere. Nti feudalism culture prevails over knowledge. Ekitaliyo munsi. Culture tesinga magezi. Abasoma ne culture bakali. Sijja kunaba mungalonga Kenya waliyo omusajja omuyita Dr. Wakesa. Dr. Wakesa yakwata mwenye mungalo naga nti ennaku musanvu sigenda kunaba mungalo bamugoba mu medical association. Ate gwe yasoma hygiene. So for me, I'm answerable to educated people, knowledgeable people. When it comes to Buganda and you write a book that you produce to twins, you are opening up a Pandora's box. Why? Twins don't belong. The Kabaka's twins must be treated in the culture. Who did it? Nobody. If you have children, Nabikande must accompany you. The chief nurse of Buganda is called Nabikande. Where was Nabikande? Maybe you adapted the twins. Kakati nze bwenjoge avuma nedda knowledge gwe tegeera nti mubengendo kwogera nabo toli bwe sijja kwogerako nenkwa nti engala bitekanga bala mu kibuga ate nga nkomole mayiga kye yalikoze balikedde ku makyanga ekyo ekintu bakibire baga nti motoka ekitomedde waggulu ne bakizimbako waggulu nga kiriko engoma n'obusajja obukolaki gwe tunuulira wano kukulokotawa waliwo ekifaananyi nga n'abakazi bafukamidde tumanyi nanyini kyo genda ku Imperial Hotel olabe ekifaananyi Muteesa yaliwo ku Imperial Hotel wava muno yakikoleza obwemmengo bwali bugenze ne bukibba. So yefu oleeta engalabi teri mwana wa ngalabi mwana wa ngoma engalabi ekola yaki kakati nze tosobola amunolejewo mu Buganda temuli mwana wa ngalabi babeera baana ba ngoma yali kizinze waggulu eri gyekikoma bweki kubanga nabagamba these days abakubi ba architectures bayina ebintu. When you look at workers house Flaska, when you look at this building ebagita batya bana kyo kyasuliro kiri mu rocket kya rocket bwekiti tengedom akiri ekiri waliwo ekiri wanova ova ku serotonin okirira otoke ku gundi bwe baba bazimba ebintu ebyo babizimbanga